Member Parliament ya Bugirimani mukwekalakasa olw'okuba nti okulinnyira eddembe ly'obuntu mu Uganda kususse tewakyali muntu yenna akkirizibwa kwetaaya ate ng'eddembe mu Uganda lifuuse lyakuteesebwako ekitali kikkirizibwa mu mateeka g'obuntu wa bulijjo. Bakutegeeza nti okwekalakasa kuno kugenda kubeera ku z'omwezi 14 essaawa 10 ez'eggwanga lya Germany ekifo bakiyita Bundestag stroke German Parliament ne bagamba ng'oyagala okumanya ebisinga ojja kukubira abateesiteesi ba programu eno ku namba zaabwe ez'essimu. Essimu esooka eri kasaraba 49 17 6 38 73 6 esembyeyo 2 eyokubiri eri kasaraba 49 16 33 41 94 okumanya ebisingawo ojja bakubirako bakutegeeze essaawa obudde nabaani nawa gye mugenda okwekalakasiza mwenna bana Uganda bali bunge Germany bakutegeeza mugende mwekalakase nga mulumba Parliament ya Germany okubategeeza ensonga nga bwe ziri olw'ensonga nti ebiri eka si birungi nga bubitegeera. Alright, awo tuba tuvuddewo nga tugenze ku nsonga endala eba yatuleese. Ensonga yatuleese olunaku lwaleero buli omu njala video ntugikwata empola. Njala video ntugikwata empola. Kibayita okukwata empola buli omu ategeere. Katutandikire wano. Ku lunaku lwadde lwa Sunday nabadde mu t-shirt ya kikuusikuusi. Nenzija nenkola video nentegeeza abasajja n'abakazi bannayuganda abaazaalibwa bannakabala abalina bajjajjaabwe mu Uganda nga mwayingira amagye ga Uganda. Video eyo mugende muddemu mugirabe. Nategeeza abasajja n'abakazi ba indigenous, ndino bayita ba indigenous, abali mu police, abali mu magye, abali mu prison, n'abagambye ku lunaku lwadde lwa Sembagamba n'abawadde security alert ne bagamba nti bw'oba okimanyi nga ebikolobero bikolebwa famire ya Museveni n'Abanyarwanda banne si birungi gy'oli, ne kugamba mwegendereze nnyo abakazi be mulina mu maka, abakazi be mulina mu maka, abakozi be mulina mu maka, abantu bumunyumira by'emboozi by'obufuzi, abantu abambega era bazza feedback ne bagiwa Museveni. Bwe bazza feedback eri Museveni, buli muntu yenna abago bajjeko information eyo oba okubega okwo bateekawo enkola egenda okujjawo mu ngeri yonna esoboka. Nabagambye mukyegendereze nnyo era ne bagamba omanyi oli indigenous ng'ebikolwa famire ya Museveni ne Banyarwanda banne si birungi gy'oli, nkosaba oyitemu odduke. Nakyogedde kussa ne bagamba nkosaba oyitemu odduke. Naye ekizibu ky'Abannayuganda naddala abantu abo bali mu bitongole by'enjawulo abo bafuna information nga tevudde ye kugye tagifunye nga ye bwagifuna makuba amala banyooma nnyo era Abannayuganda basinga obungi ekisinga obbatta kanyoomonyoomo. Abannayuganda basinga obungi ekisinga obbatta kanyoomonyoomo bw'awulira ekintu takitwala serious aga balimba biki kigenda okuvaamu wattu ng'akomekereza afudde. So akanyoomonyomo kasinza okutta Bannayuganda. Kati mu security alert nabadde ku Sunday dawula ba video nabadde mu t-shirt ya kikuusikuusi ku Facebook kweri ne ku YouTube nagitaddeyo obuka video 3 video eddako mukalu nakodde information etegeeza abasirikale bonna. Lwaki nabagambye kati kanyongereko bwenti mwenna abasirikale abali mu Uganda ba indigenous kana akakodyo mbalete mukamanyu era babattira nnyo mu ddwaliro eppya eriri Embuya. Abasirikale mwenna Bannayuganda abaazalibwa mu Uganda nga oyina jjajjaawo ng'oli Munnayuganda bagenda bamalirawo Embuya mu ddwaliro. Lwaki? Bazimbye eddwaliro eryo specifically ng'eddwaliro bagenda likozesanga ettugumbuliro lya buli muntu gwe batayagala. Bagenda batukumbula batya? 1. Omujaasi yenna bw'agenda okufuna obujjanjabi Embuya, bw'otuukayo buli kimu kyekiri, eddagala, ebitanda, buli kimu kyetaagisa, wabula kye batayagala ye mujjanjabi. N'abajjanjabi bayina muli abajjanjabi nga baabwe nga bwe kiri mu mawanga g'Abazungu. Amawanga g'Abazungu omulwadde agenda mu ddwaliro, buli kimu kyonna akisanga mu ddwaliro, buli kimu kyonna akisanga mu ddwaliro, okuli emmere, abagenda omulabirira, abagenda omukyusiza engoye, abagenda omuwa eddagala nga tekyetaaga mujjanjabi yenna mu malwaliro ago. Kati ne system
Museveni yakozesa embuya nti buli musirikale yenna gubagala okutta kasitofuna enkina n'ogenda embuya military barracks hospital tosobola kusukkawo olw'ensonga abajjajja bali mu ddwaliro eryo bakozi ba Museveni babayina fayiro yo ne details ne instructions ez'okukolako kyovula mugenda kutukanga ebiyenje mu ggwewo y'ensonga lwaki mbagenda nti wali mugezi nnyo buli musirikale nanga olina kabala mu Uganda bw'olwala agenda ku kiriniki ekuli okumpi oba genda ku ddwaliro ly'omuntu wa bulijjo oba genda mu lwego nanga ne weewale eddwaliro lyawa weewale eddwaliro ly'embuya bwe mugaana okutegeera ku luno nze sigenda kunenyezebwa nze ndi messenger atambuza obubaka mbabuulidde mbagambye bwe mba mu kya protecting against mu mmoloza ne Museveni temulina Museveni yabakoowa dda kubanga bali mu transition gye baagala oteeka mu ggwanga ba initiating maja yawe okumajinga eggwanga Uganda bali majinga n'eggwanga lya Rwanda buli kimu bali mu kikola nabagambye ne intelligence yo bitongole bino bya intelligence bimba sajja banyarwa ne system ekola ya intelligence ye Rwanda igire mu Uganda kati bagenda kutta buli yenna indigenous abadde mu kifo ekyetaagisa ng'oli atokkiriziganya na nkola ya Museveni na family bagenda batta kati mukitegedde bulungi nnyo ekyo mba maze kikugamba njagala weebereremu ng'omuntu bw'ogaana okwebirira mu ffe tubitukwatako tubagamba naye temuwulira wabula nsibyeyo mwakugamba mudduke bwe mumala okudduka mutuuke mulwanire eggwanga lyammwe nga ffe bwe tukola athe mutakikola mugenda kubanga mwalwanira bwereere era ensi temwejjusanga ng'eggwanga libafuddeko mu ngalo nga mulaba so mbategeeza mwenna ba indigenous abali majje ga UPDF kulanka ez'enjawulo mwewala eddwaliro ly'embuya kubanga lifuuse tugiro ery'abanene mu magye awo tuvuddewo katutandike bwatuti katandike n'omukulembeze abasajja nze banjagala nga either nfudde obanga ndimukomera obanga nfumye mu ggwanga ekyo bakyagala as soon as yesterday naye kubanga mmanyi isirinzeka nina bannayuganda bangi nnyo benjikirira ate n'emibiri gy'abantu bebaze batemula tegifa fona omuganda tumanyi omuntu tofa wenna so obuulirawo ensonga lwaki nkyali mulamu akuddemu abasajja nze banjagala nga either nfudde obanga ndimukomera obanga nfumye mu ggwanga ekyo bakyagala as soon as yesterday naye kubanga mmanyi isirinzeka nina bannayuganda bangi nnyo benjikirira ate n'emibiri gy'abantu bebaze batemula tegifa fona omuganda tumanyi omuntu tofa wenna so obuulirawo ensonga lwaki nkyali mulamu alright oyo mukulembeze ng'akutegeeza embeera nti ye buli kimu abadde akimanyi era nga akisuubira sisobola kulambula bigere kuvaako wano olunaku olw'enkya omukulembeze w'eggwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu lwagenda okuba nga lunaku lwe yazaalibwako ngenda kusaba comrade mwenna abaasoma okuwandiika n'okugatta ebifaananyi njamu tufuneyo ekifaananyi kya portrait ekinene mukiteekeko nti the elected president of Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu we wish you happy birthday ekifaananyi ekyo mukite ku mitimbagano wonna okwetoola ensi yonna olunaku lw'enkya oba ekiro kikeesa olunaku lw'enkya ku saa 6 ekiro president ajja kuba ajaguza amazaalibwa ge so ngenda basa mwenna abana amanyi okukola designing mufune ekifaananyi kyekimu kimu ekyo kiyateekayo kuba ngagenda okwesema kwa president kyetuba tukozesa nga birthday portrait ekifaananyi ekyo nga mukitaddeko nti happy birthday the elected president of the Republic of Uganda kituba tukozesa so nange njala otwala mukisa guno nga sinatandika kukola mirimu gyange okwagaliza omukulembeze amazaalibwa amalungi wonna wooli mukama akkingirize osobola okubanga akuwa amaanyi akuwe n'amagezi okusukka kwago goolina osobola okubanga onunula eggwanga eryo nkimanyi oyita bingi nnyo ebisoomooza gwe ng'omuntu ne famire yo nkimanyi olaba bingi nnyo era owulira bingi nnyo naye wagenda okuyingira mu kintu kino ng'okimanyi nti ojja kiggusa era ng'omanyi abantu boodiringa nabo so twongera okukusabira naye kenyinga nkusabira osobole okubeera omuvumu ensi nga bw'ogiraba si bweri naye gwe otusinga ogitegeera ne bikigere mu maaso tukwagaliza okubeerayo kulungi
n'okubanga otechenkanya buli kimu nze nga nze nkwagaliza amazaalibwa malungi n'abawuliriza bange wano abagoberezi bange wano ku Rubiye Broadcasting tukwagaliza amazaalibwa malungi Mukama akingirize ne family n'abantu bonna Mukama asulenga okubanga akuwangaza ebbanga lyonna. Happy birthday to you Mr. President whenever you are. Mukama kume tuvuddewo kati it is officially now nga batabagambye wiiki eno nti amagye ne police gatenkinze over property ya president. Amagye ne police gatekinze over property ya president nga tegafunye court order era nga gayogedde bogezi nsonga nti national security matter ekitali kituufu balabayine baagala okukolayo kubanga n'ettaka linyi balyagala dda nga tebalina access. So it is officially nti property ya president oba makaagi n'ettaka lyonna lyokipangiddwa polisi n'amagye ku bbanga lye batayagala kwogera nga ate tebalina gobebuziza kubanga nyini property ali mu kudduka. Ekyo tukimaliriza. Bwe tumala tukimaliriza tugenda tandika bwe tuti. Ebiseera bisinga bannayuganda abasinga obungi ensonga muzibalaatiramu nnyo. Bwe mmala zibalaatiramu ne muzitwala ng'ez'okusaaga so nga ate wattu si zaakusaaga. Ompulya bulungi nnyo si zaakusaaga. Kansooke mmale okutegeeza omwogezi wa gavumenti era nga minisita omukulu Chris Baryomunsi. Eno video njagala gikuweereza specifically gwe ne family yo aboluganda bikoba n'emikwano namwe muwangala mu gavumenti ya Museveni bwebaka njala bo baweereza. 1. Si mpisa za bannayuganda, si mpisa za baganda wattu okujaganyanga omuntu afudde. Si mpisa za bannayuganda wabula era si mpisa za baganda okujaganyanga omuntu afudde. Era mu Buganda tulina enkola egamba nti omufu bw'obanga amaze okufa oba omuntu yenna ng'amaze okuva mu bulamu bw'ensi eno ayogerwako birungi byokka. Olw'ensonga tuba tumwagaliza omwoyo gwe gutuuke bulungi nnyo ewa Mukama eyamutonda. Wabula mwe kennyini mwe muleetedde abantu okukyusa mu bulombolombo n'ennono obw'ensi yaffe saako n'obw'Abaganda. Utya nazzi kuno ng'okusaasira mu Buganda kikolwa kya buntu bulamu era nga tukikozesa nnyo okuba nti n'omuntu abanga si Muganda wattu tumukingiriza asobole okuba nga afiiringa mu society nti alina abantu. Wabula ebikolobero ebikoleddwa ku bannayuganda bonna abasangibwa mu Buganda bye bireetedde bannayuganda okukyusa embeera zaabwe. 1. Mu basajjamu abali mu gavumenti mulowooza muli mu ggulu naye ng'ate ffenna tukimanyi olunaku lumu lugenda kutuuka nga tufudde tewali muntu alina buyinza kusigala ku nsi kuno. Kyovula mbagamba nnyo nti teri muntu ali kungula nsi eno naye nkugamba tolina kintu kikyo mu nsi okikozesaako akaseera katono nnyo naye mwe mwajja ne mukola ne mugamba you are protecting your gains. Ekisooka mwogeza obuyinza mwogera bubi mulina obuyinza obutta temwenenya kati mwe ne musuubira nti ebikolobero bye mukola ffe tugambe bugambi nti amiina 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 mpaka bwe munaatumalawo. Ekisookera ddala mutabani wammwe gwe muzaala Muhoozi Kanyarugaba wattu afuuse ekyeneena nti ye alina obuyinza obusobola okugamba nti nassa abantu 50 naye abo tebammalira ngenda kutta. Ekigambo ekyo bw'okiwulira gwe nga gwe ali mu gavumenti ya Museveni kikuyisa bulungi kubanga mukikozesa nga scare tactic. Ffe bannansi kitulaga obutali buntu bulamu era kitulaga temutufaako. Kati omuntu omu ku mmwe bw'afa kireetera bannayuganda at least okufunako obusizo n'obuweerero. Wattu basagambiza nga bakimezezza okwomusana kubanga tugamba munnange n'abo bafa ate tewaliwo tteeka lye tuba tumenye okusanyukira omuntu eyafudde. Luli tubadde tukikola nga kiri mu bulombolombo n'ennono bwa Buganda ng'ak'obuntu wabula mutukinyeeko mututuddeko mutubaddeko nga mututta nga tetusobola kwewozaako kuba tetulina mmundu tetulina makomera mwe mulina buli kimu. Ekibiina kya National Platform ne president wacho Kyagulanyi Ssentamu era president yalondebwa essaazi nali mu kudduka mwalumba amakaage ne mugawamba mukazi we wamutuusaako ebikolobero ebitoogerekeka mwakatta abaana bukyanga tuyingira sitwako mu 2017 mpaka olwaliro mwakatta abaana basukka mu 1000 abantu tebamanyiko mayitire n'abantu tebamanyikiddwako buli kimu.
Mututta amataka g'abantu, mututta amayu g'abantu, muwavuwazizza abantu, mukoze buli kazambi yenna eyeetaaga okulaba ku muntu asangibwa mu Buganda. Naye nga bonna abali mu Buganda bakozeeko effujjo. Mwe musuubire nti abantu bagenda kulera ngalo basanyukire olw'ebikolwa byammwe? Nedda. Kati mukulu bali omu nsi kulisi n'abasajja bali mu gavumenti, obusizo bwa Bannayuganda bonna kwe kuba nti abeefuula bakatonda b'oku nsi nammwe mufa. Tewali tteeka mu constitution ligana muntu kuseka nga mufudde. Era tukyaseka nnyo olw'ensonga nti mukola ebikolobero ebireeta omuntu okusirika n'enyiika omutima bw'ofa n'agamba nti aha abadde amanyi talifa naye ng'ate olina okufa. Ng'oggyeko abantu bemussa obusi abali mu gavumenti, wabula eriyo abafudde obufi nga kibagwanidde, n'abalamu bakwese naye nga baafa dda. Kati kandi okuviire ku ntono. 1. Omukulu gwe bayita General Deus Rwasande ala yamugeredde ekiro ekikeeseza olwalo tasobodde kulaba ku musana ogwaleero. Afudde ng'ava mu disitulikiti y'e Masaka nga yolekera e Kampala ate okugenda okuziika mufu munne. Embeera n'emwononekerako mu kkubo gy'atasobodde kutuusibwa mu ddwaliro. Naye ng'okuva e Masaka okutuuka w'afiiridde wattu nga tewaliwo ddwaliro lisobola kuzza muntu yenna mu mbeera olw'ensonga nti bano ssente bo kennyini bazikozesa zirya nga tebaagala muntu yenna abe n'emirembe. Naye ekyo si kyekikulu, ekikulu kyekiruwa. Ebigambo bingi mbiwulidde ate nga byonna bituufu okujja nga aliwo wa famire agambye nti boogedde si bituufu era ng'alina obujulizi. Nkiddamu. Ebigambo byonna biri ku social media ebyogeddwa bituufu, sina kyempakanya okujjako ng'omugenzi avudde n'ewakana ebigambo ebyogeddwa nga kyata kyasobola kukola kati. Eno disclaimer, ebigambo byonna ebyogeddwa bannansi bituufu 100% okujjako ng'omugenzi kennyini avudde n'ebyegaali bimwogerwako kyata kyasobola kubanga takyasobola kuwuuna nti wuuwi abeeno tigyemuli kubanga akake kaba kaalabaaye nga yavenze ddala kyasobola kudda. Bwe tubagambira nti amaanyi ameemanyi gaamala ebitaaki gaamala ebitembuga. Ng'oyagala okumanya nti ensi esanyuka bokere ku makya nga diddigi zembuyaga ezikunta. Ng'oyagala okumanya nti ensi egenda kusanyuka bye bamunywa mutume ne Kenya mutume ne Sudan ne Congo na luddawa bokere ku makya nga Salimu Sale yayiseemu nga yafudde olyoka olabe. Ng'oyagala okumanya nti ensi yakoowa babike ku makya babike ennyando nti yafudde abantu bagenda kunywa beyambule embuutu zivuge nga ne gavumenti yennyini eriwo mu kiseera ekyo egenda okufandinga abantu okubaliisa n'okubanywesa. Bayinza n'okumala omwezi nga bakola celebrations gyerevo gye mututuusizzaako. So tewakyaliwo kaabuntu. Kati kansooke mbagambe omwami ono mu kalulu akagwa ka 2021 omwami ono yali mukaawufu nnyo ng'omususa. Yayogera ebigambo bingi nnyo. Yayogera ebigambo bingi nnyo ebitiisatiisa. Jjukira omwami ono aliko oluganda ku Janet Kembabazi. Omwami ono ye yadda mu bigere by'omwami kati addirira muhozi mu bigere Semwanga yamuddira mu bigere abadde Masaka ebbanga ddene wabula buli kibi kibeerako ekirungi ate babulira omwana waabo obwenge w'omunaku amata okolaki okunkumula. Information gye ngenda okwogera ku bye muwulidde eri bweti. Omwami ono bw'amala okwogera ebigambo ebyo n'okubeera omukaawufu nnyo mu kalulu kali akawedde aka 2021 famire ye yamutuuza n'emugamba ensi tekwemazaamu bajja kukozesa naye ate bajja kumala bakole ki bakusuulewo. Bano tubeera mu bantu so si bisolo. Tujja tutuuka okuba nga abaana baffe oba bizinesi tukola nga bantu bajja tukola kye bajja twegaana. Genda mpola ku bikolwa byo n'ebigambo. Ntegeezeddwako nti omukulu ono yali akyuka. Era ne mu kalulu kano otomuwulidde mbw akoze effujjo olw'ensonga yasooka n'atuuzibwa ku bikolobero bye yakola mu kalulu kali n'ategeera omuntu wa bulijjo. Era mwawuliddeko ng'omu eyeefudde eggala essajja oba ekkazi e Masaka, omuwala mpala kitale, omukazi afuuka mu ccupa. Ennaku zino efudde nti Uganda yagiguzeeko ekitundu kya Masaka na mmere nti yakola lipooti ewaabira omwami. Jjukira n'abagambi mwali mukyali mu doubt
nti Nammere mukazi wa Muhoozi Saidi Chick obuyinza bwakozesa n'amaanyi olw'okuba nti Muhoozi amuwala empapula kati ge maanyi g'akozesa nti Nammere omukyala yabyeyogeredde kennyini kuba nze njagala nzanya information ng'ekwatagana bulungi nnyo n'ebigambo bye njogera kamusooke muwulire ebigambo bino musooke muwulire ebigambo bino ono yali 221 mugenda kulaba akatambi kano mulimu n'omukyala eyali naggwano ng'akola mu State House omukyala bamuyitanga mama oba Mama Kyama yabeeranga mu saidi z'ebukula we yayinanga amaka omukyala ono yali naye yafa njagala kuzannya akatambi kano mwena mukamanyi ebigambo mugenda biwulira naye mugenda kulaba abantu babiri bonna kati nga bagenzi nga tebaali balungi wulira akulira enkambi y'amagye Masaka Brigadier Deo Sande ayogedde kati ng'omusezi agula essowaani ng'amagye bwe gatasobola kuwaayo buyinza eri bannabyabufuzi abatalina ndowooza ntuufu eri eggwanga. As long as we are still existing, we are not there to give up. We are not ready to give up to people, I mean, ideologically banker people until together asekeredde n'abalowooza nti bali mu nteekateeka kuwaayo buyinza. We are planning a handover for you. You think we are planning a handover? No, we are not planning a handover. We are planning, actually we are consolidating. Sanda asabye bannamawulire n'abavubuka mu ggwanga okutwaliza awamu okukimanya nti okutuuka wano Uganda evudde wala. Uganda nga bwe yali zibwetubiri olwaleero. It is up to you to decide to make Uganda become kirikuwe okusalamu. Alabudde ne ku mbeera yonna kati omukyalo abantu mwenna ababeera ku luguudo lwe Masaka omukyalo oyo ne kati mugenzi bamuyitanga Mama Kyama omukyalo yali abeera mu bitundu by'ebukula era lyakola mu State House nga ne Masaka tosobola kujjayo kalulu nga muzibu nnyo kati yasooka yali mukwano nnyo gwa oyo omusajja oyo yasooka okufa oyo mukyala naye yali Munyarwanda naye nga amaka ge gali awo sort of bukula bwe mba sirabidde bulungi gali mu bukula awo gali kati abantu aba babiri oyo ono mukyalo oyo le mugenzi n'oyo Lwasande nga Masaka tosobola giyitamu nga abantu abo we bali awo oyo mukyala amannya go amazaale tegakyandi mutwe naye nga manyiko lyali yeeyita olwa movement yali yeeyita Mama Kyama Masaka osaidize bukula nga si mwangu nnyo n'oyo ne Geno Lwasande tebaali bangu nnyo naye kati ebigambo bye muwulidde ng'abyogera byali bya 221 famire n'emutuuza ne banne ne bamugamba ebigambo ebyo n'asooka n'asala puleesa nakati abadde mu kalulu akawedde kano takoze fujjo lyonna era abadde wansi ne kandeetu waffe omukyala eyavuganya Nammere kigambibwa ye mu bigambo bimbiwulidde ngenda bibongera wabula kansooke mbaweko ekirala nga temunakola ki nga tetunagenda ku video mukyalo oyo kigambibwa nti General Sande bwe batuuka okuba nti bali ku Tale Center General Sande akizuula nti omukyalo ono yawangulwa National Platform wabula nga Nammere yali ayagala alangirirwe mu kaseera ako nga tawangudde Nammere yali ayagala alangirirwe nga si yawangudde General Sande n'agamba returning officer n'amugamba okusinziira ku nnamba y'abantu abali wano saagala bantu kukola fujjo wano
dira omuntu eyawangudde gwine empapula ze omulangire nti yawangudde buli omwadde waabwe yebake yabigamba returning officer era returning officer tiyakola nsobi n'alangirira empapula entuufu ezaaliwo kati ye wali omukyalo wagambira nti nammere yamulengera nga ayita ku General Ashan namugamba nti bakwabya byanswa wane wavu obuzibu omuwala n'alipotinga buli kimu kyonna n'abantu abala bangi nnyo Masaka bali mabuusu lwa nammere n'abala battibwa lwa nammere kati nze njagadde sooka bo akali ka clarification baga nti omusajja ono yagamba returning officer empapula z'olina ezikakase yawangudde gw'oba olangirira kubanga singa tukikola nyinza obutabeera mu control y'abantu bano bayinza okuleeta obuzibu wano era returning officer n'alangira obwanupu yali yawangudde kati ye nammere n'akola ogwe kubanga ebintu byali matankani ng'empala ya Museveni nga lyagala mulangira ebigabo bino bya mukyala nze sosoka kuwa clarification ku story gye mbadde muwulira yonna yonna nze njagadde nsooke nkuwa clarification ku kiki ekyavaako ebizibu byonna byonna n'amala n'addamu n'aga nti gwe Nalubowa General Sande akuwadde byoya byanswa General Sande yakulira amagige Deus kubanga yalimu yali mu Tale Center the whole night kati nze nakuzibwa ndowooza mpa abantu respect gye basaanidde Deus brigade commander General tulina we tukwataganira mu byobufuzi naye bwe nali nfuluma ebweru at a certain point nayimirira we yali ne mmulamusaako nduuza Namere n'andabanga mubuuza kuba yalowooza nti nina muyitako buyisi kakati obwongo bwamangu ago ndowooza balina obutakkaanya era we natandikira okulowooza tiba balina obutakkaanya bifo wakati wa Namere kakati wafulumya statement eyo after akunnangirira nanga nti oyo akuwadde byoya byanswa nengamba ate General Sande alinga Sande yalangirira taliimu wadde musajja tyanyiga wadde ekigambo neki naye oluvannyuma nnyo twakimanya nti mukyala Namere yagenda ewa pulezidenti n'akonjera abakulu abo n'akonjera General Sande nga bwe yabadde mu Kobaane okubbira abannuupu akalulu n'akonjera RPC nga bwe yayamba ennyo abannuupu okubba akalulu n'akonjera returning officer Haji Abdul Naduli nga bwe yali mu Kobaane okubbira abaki era twagenza okugenda mu court. Alright. Byebigambo njagedde osooka okukola clarification ku nsonga ezo muzitegere bulungi nnyo. Kati saagala kulwawo nnyo awo. Obaka buno njagala bugende eri abantu be Masaka. Mwenna abatuuze be Masaka. Buno obaka njala bo baweereza. Tuyina dictator Museveni ne mutabani we Muhoozi Saako ne muto we Sali Musale. Masaka muzimba ekintu kye mutamanyi. Masaka muzimba ekintu kye mutamanyi. Masaka muzimba ekintu kye mutamanyi. Oyo muwala mmere ekuza misege. Nammere nga bawulira Nammere. Yo olw'okuba nti bbaawe ye Muhoozi. Obuyinza awulira abulina. Mwegendereze nnyo. Omanyi bagamba nti okugema kusinga okuwonya. Buno obubaka njala bumuweereza. Mwana muwale bakutenda okudduka toyita wopangisa. Amalala ofunye mangi nnyo. Esite kongula togikyalamu bukyaza ako yagiviira. Abantu boolumiza bangi ne basirika. Waliwo yakugamba sinze, waliwo yakugamba nti oyinza obutatuuka mu kulayira mu parliament. Waliwo court me right. Waliwo yakugamba nti oyinza obutatuuka mu kulayira. Wabula nange bwe neetegereza ebintu by'oli mu kukola ekituufu kirinza oyinza obutatuukayo. Bwe neetegereza ebintu by'oli mu kukola ekituufu oyinza obutatuukayo. Bw'otagenda mpola ensi ogikutte olabika oyagala gyetikka ogitwale gwe n'ekitaawo naye nange nkugamba nti nyinza okukatiza ebigo by'oyo omuntu byeyogera nti oyinza obutatuuka mu kulayira gwe ng'omuntu. Ekyo kyo nkikugambye nange nkiddamu kikkaatiriza nti oyinza obutatuuka mu kulayira. Kuba kooti yo eyakuwabidde ayinza obutakusobola okusinzira balese junior oba omuntu bwe balese junior judge omuntu akyali ku probation bamuteeka mu high court bamuteeka mu kooti
ejulirwa junior judge oba probational judge nga tando confirmingibwa wego bayita Kinobe najja mu court awuliriza omusango ayinza kutafuna bwenkanya wabula nze njala kugamba nti nzikatize muga omusajja yega nti omwana yayinza butatuuka mu kulayira wabula nange mbikiriza nti nammero yinza butatuuka mu kulayira okulayira kale oyinza okuyitamu naye oyinza obutamalako omwaka guno ng'oli mulamu olw'ensonga amala gakulembera ekigo n'obuyinza olina bungi ate akamwaka bikassasiro gange oyogera nnyo teri mukazi mu nsi muno yasamiriranga bwe yasama n'abanga basobola omuwa ekitiibwa teri mukazi ayasamanga bwe yasama n'asobola omuwa ekitiibwa mwana muwala simanyi kiki waba akunywa bunywi simanyi naye ensogi kutte bubi nze ndowooza ensogi kutte bubi amaanyi olina mangi amaanyi ameemanye gamala ebitembuga muhooza akusigulira bwereere wabula byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga Allah atukwatireko kubanga eggwanga gyeriraga si walungi njagala okumala okufundikira akanyomero ako tugende ku nsonga eyatuleese His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wonna wooli na information gye naakasaakingako almost 50% nkyabuza ebitundu 5 ku buli 100 ogikonfaminga yeruwa olunaku lwe baalumba amakaago nga mukyala wo mwali First Lady Babi Itungo waliwo omuvubuka omu munnamawulire wa in fact si munnamawulire kireerese eyava Dubai ng'alemeddwa n'ayingira NRM era kalakatidde ebbanga ddene naye ne kati omunyiga nga bw'eri ekolayo omuvubuka oyo n'ajoyininga NRM era ng'atambula ne Bebe Cool era nga badde akwata amawulire ga NRM ne ku kampeni abaddeko omuvubuka oyo kigambibwa mbu ku tiimu eyalumba amakaagize Ssensuba Kyagulanyi Ssentamu okulumba Babi omuvubuka ono y'omu ku bali bambadde ebyambalo by'amagye nga yakolanga eyalikodinga obutambi bwonna obwakwatibwa kwolwo lunaku nga balumba amaka ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omuvubuka ono amanya ge mugamanyi mbamuyita Bukenya Media naye nga amanya ge ye Nelson Bukenya kigambibwa in courts nkyaganoonyereza you know one yoyo era kigamba nti Bebe Cool yamuli commandinga ewaddidigi ko olunaku lwataaka okujja okukwata ebifaananyi ebyo you know one yoyo yomu ku team eyalumba ne yali ayambadde engoye z'amagye nga yali ku media team eyakwata obutambi amanya ge ye Nelson Bukenya wabula wano ku TikTok omuyita Bukenya Media yoyo kigambibwa nkyaganoonya kubanga proof nkyakwa research ku ye ne family yonna yeyita Bukenya nenga masajja munyolo aina family ye omu ku kitaawe musajja naye munyolo nenga musawo muganda babira mu bitundu bye ku kigwa ky'abajulizi byonna story njaggiwaje bujjako naye njagadde ensooka embawe information eno nga bwe nkyaginoonyerezaako naye nga ntegeezeddwako n'okuresearch gye nkoze 50% ye yali recording yali ku media team yali mu maka ga president lwe basangayo mukyala we era bw'ogoberera obutambi bw'obadde akola oluvannyuma lw'okwataakinga Babi genda obukwate ove kigambo ku kigambo genda okwate obutambi ono muvubuka kigambo ku kigambo lwe baataakinga Babi
olabe body language ye, facial expression ye, engeri gye yasengeka ebigambo. Then nawe okola research ojja kwongereza ku gye nkuwadde naye nga 50% nkonfaminze 50% nkyakola research. Yoyo Nelson Bukenya gwe bayita Bukenya Media ye yali yambadde ebyambalo by'amagye gwe bakoze. Era first lady wange ompulira manyi weetegereza abantu bano. Figa yono mvubuka tebula. Figa yono mvubuka tekola kitebula. Damu okozesa obwongo bwo. Okozesa obwongo bwo. Otandika okwetegereza omu ku yali akulikodinga. Enfane body shape ye oba body structure ye. Kubanga ono yalinga mu kigeera. Ojja kwetegereza nti ayinza okubanga yono. Kuba kino njagadde nkiiseewo first lady information agifune. Amanyi omuntu kubaali bakutte kamera, abali bakutte kamera b'essimu abali balikodinga. Shape body shape yono kennyini oba. Kubanga n'obutambi omwaki abulina yabukwata n'abuwa mukama we diddigi na postinga. Okitegedde bulungi nnyo. So njagadde nseetegeere naye nga nkyakola research era bwe naba maze ogikola nja bagamba nti 100% information is complete, buli kimu kituukiridde. Naye njagala first lady bw'oba ojjukira olunaku lubaakulumba omwe yali akutte essimbu yali akutte kamera ku bbo sooka oddemu oyite mu bwongo obwo olabe body shape oba body structure y'omuntu oyo bwe yafaanana. Nze ojja kuyita muntu yenna confirming information eno oba confirming ebifaananyi ebyo ne body structure ye ojja kuba ombooli. Nze mujja kumbulya information, mujja kumpa information tuongere ku kuba tulina tiimu gye twasindisa okumala okunoonya baani abali ku media team okuba nti bakola omulimu gw'okukola ki gw'okulikodinga. So first lady wona wooli nkusaba nga otudde emirembe egyo ozzeeyo obwongo ekifaananyi ng'ovudde ku baana bakwata abaali balikodinga. Ebifaananyi by'oyo omuvubuka ku biri ku intaneti oddemu ozzeeyo akatambi emabega otubulye body structure oba body shape y'ono omuvubuka oba yeeyo okusinziira ku sources zange. Naye nga Bebe Cool yamuli commanding wa Muhoozi bamuteeka mu ttiimu eyo. Era abadde atambulira nnyo mu mmotoka z'Electoral Commission. Oyo omuvubuka atambulira nnyo mu mmotoka z'Electoral Commission. So yoyo naye nga yeeyita TikToker ne kati is a state agent gwe bakozesa emirimu egyo. Era olwa n'embeera zikyuseemu ennaku zino mu byenfuna n'ebyembeera buli kimu kikyuseemu. So luza mutegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo. Kyenjagadde first lady onyambeko ombuulire bw'oba osobola okulutivinga ebifaananyi eyo mu bwongo obwo. Kati awo tuvuddewo saagala kulwawo. Mukulu Chris bali omunsi Chris Magezi mukulu Tumba Kishoke oba Tumba Kishoke simanyi nti bwemutuulako mu maka gammwe mulaba Uganda gyeraga. Simanyi mutuulako mu maka gammwe ne mulaba Uganda gyeraga. Uganda eno gye mulimu oba gye tulimu ffenna n'abalaba girimu. Uganda egenda kufuuka ungovernable to the extent the moment kasita muluzinga trust mu bantu ba mugenze. Olwaleero mugenze ne musabira ono jeno wammwe eyafudde. Naye tosobola kikkiriza nti public eganye n'okubeerayo eyabadde Minisa ng'ekyaki nkalu. Mugamba bantu babaagala n'ekyaki nkalu. Kyaki nkalu. Omusajja badde ku ddaali ya jeno oli gwe muziise va ku ono gwe mussa olwaleero naye gwe muziise gwe mugenza okusabira ku all saints nga kyeki nkalu. Can you imagine mumugaa nti public ebaagala nga kyaki nkalu temuli bantu. Public kitegeeza yabava dda mu ngalo. Kankweko ange endala. Nga kyaki nkalu in all sense. Nga kyaki nkalu temuli bantu. Kitegeeza public egende bava mu ngalo. Public egende bava mu ngalo ekintu eky'obulabe ennyo okuba nti public egenda eva mu ngalo eri mmwe kye mutasobola kulowoozaako. Ekyo nga tukimaze mukulu bali omunsi oyogedde ebigambo bino wammanga byengenda okuzanyira public ebiwulire wano olwaleero. Byengenda okuzanyira public ebiwulire olwaleero.
then tulyoke tusimbule tuveewaawo. Bino bye bigambo byoyogedde olwaleero. Tufiiriddwa abaserukale bakulu babiri ba generals naye waliwo abannayuganda abasanyuse nti abaserukale bafudde. Ezo si mpisa z'abannayuganda, si mpisa nungi okusanyuka nti omuntu afudde, kubanga ffenna tujja kufa. Naye abo abeesiima nti omuserukale afudde, abo just overstand anga si mpisa z'abannayuganda nti omuntu gwaba afudde nti osanyuka. Nedda ekyo tukivumirira. Empisa n'enkola y'amagye n'ab'ebyokwerinda. Ate amagye gaffe gamu amagye ge twesiimisa mu kontinenti ya Africa, kubanga emabega twabeera n'emagye wano mu Uganda ng'abantu bagatya. Omuntu ng'alaba omuserukale aduuka n'ayekweka. Naye olwaleero abaserukale baffe balinga basaserodoti, kubanga tubeera nabo, babeera naffe. Alright. Mukulu kulisi bali omunsi. Abasirikale bammwe ku sayidi yammwe nga abazze obuzi baseserodoti sese ku bannayuganda. Otwogerere eggwanga lyonna lirimu kafyu. Otwogerere eggwanga lyonna lirimu red blocks oba emiziziko. Abantu balimu okukwatibwa, okuggyibwako ebyabwe n'okutemulibwa. Amagye gammwe kummwe abazze obuzi, amagye gammwe gabalabanga basosolodoti kubanga gabakolera emirimu gyammwe. Kati nga ffe bannansi amagye gammwe gabatujju. Nkiddamu kulisi bali omunsi ne mukama Museveni bannammwe amagye gammwe mwe mugalabanga abasosolodoti. Kuffe bannansi bakansangwa amagye ago tugalabanga abatujju, kubanga mwatuuka n'okuleeta amagye amagwira ne mugateeka mu ggwanga ne gatta abantu. Kati ogamba otya mbu amagye gammwe tugalabenga abasosolodoti? Nedda. Gwe kulisi bali omunsi olukwe, gwe amagye gammwe abagakola ebikolwa byammwe by'okutta, okuwamba, okutulugunya, kummwe n'okuba nti gabali gababeezezaawo, mmwe mulina okugalabanga abasosolodoti so si ffe. Kubanga buli muntu alya muntu mu ngalo amwaniriza nnyo era amusuusuuta nnyo kubanga yamubeezezaawo. Ffe amagye gammwe tegatubeezezaawo okuggyako okutulaga ennaku n'ebizibu. Ompulya bulungi nnyo. Kati njagadde nkutegeeza ebigambo by'obubengo bulya bulungi nnyo. Amagye gammwe galeepinga abantu, gakozesebwa okutta, okuwamba n'okukola ebikolwa byonna ebyetaagisa okukola. So tetulinawo kigambo kye bayita UPDF. By the way, lwaki amagye ganti tuga disowninga? Waliwo eggye lya Special Forces Unit erya SFC eri ku mafamily ya Museveni ero lya Abanyarwanda 100%. UPDF mwajawulamu bitundu bibiri. Mulimu special UPDF nga a traininga differently like other regular UPDF officers. Nga mulimu unit ey'Abanyarwanda abayina n'emmundu, nemberamu UPDF regular abatakyayina na waakusuladde w'okulyadde buli kimu. Kati osobola comparinga bali abaana bannansi be mwajja mu magye, be mwajjako n'emmundu, obageragere n'akabinja akali mu UPDF akali n'emmundu nga kasula bulungi, kalya bulungi. Kitegeeza oludde gwe byogerako tobimanyi ng'agamba nti gwe kulisi bali omunsi olukwe. Naye ekyo si kyekikulu. Ekikulu kye kiruwa? Ekikulu kye kino. Keetonye kagwake. Gavumenti tekulanga edda mabega, ekuledda mu maaso. Ekita kitava ku ssengejjero kifuuka wankindo. Gye mukoma okulemesa bannansi okufuna obuyinza bwe beesalirewo, gye mukoma okuleeta obukyawe, gye mukoma okulyetinga abalabe, gye mukoma okubadde bye mukoze gainizi zammwe, muzitadde mu ntata. Nkuddiremu. Ekita ekitava ku ssengejjero kifuuka wankindo. Gye mukoma okulwa mu buyinza, gye mukoma okulyetinga obulabe eri bannayuganda.
je mukoma creating damage ku gains zamwe kubanga bana Uganda bakoye nebo bammere bagikyusako mukomera omanyo mu kumusimu mukomera tabana choice kibaleta kyalya naye lwaki Sunday mufumire ku lumondere muogo ku Christmas mutayaka tene muwako supu n'ekifikimu naye mmwe emyaka 4 mukyayagala okufuga n'okutta noga tugenda kwogera bulungi n'olwensonga njala kugamba mukanda wange essaawa zino nawe wafunako obuzibu ekibuba kyo kyakuba sama unfortunately kano nakuyamba n'oddengulu si mmwe abalungi ennyo kubanga mwena muli special medication ate ffe tuli bannayuganda weetuli mu Uganda mwenna mulina ebizibu bali maje first and foremost those are 70% of all top generals and colonels and others mwenna muli balwadde basirye muliko special medication olwokuba nti mukyali buyinza naye nembala muvako buyinze wiikeji passport nezisalibwamu boda nezijja kumwe kenda tekuli asobola kuwangala myezi 6 nga tafudde mwenna bali mu government ngogasse kuna bali maje mufuna special ARVs okuva Germany okuva Russia nga zibayambako ne mmala muva mu government temusobola kuwangala myezi 6 nga temuwedde omwenna kati olwokuba nti teri government ekulanga edda mabega ekulegenda mu maaso jeko mokuluwawo efuuka ya bulabe ne bannansi baguma emitima bafuuka balabe kati njala kutegeeza kigambo kino kitegeere twakeera ku makya ngena kuzo mwezi 15 mwezi ogulubereberye ne tulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu ensi ziganyo bali kogonayizinga government yammwe kubanga mukimanyi mwabba akalulu babasabye full scrutiny justice akalulu akawedde temuzirina still mukyakozesa amagye okuba nti mutulugumya abantu mwatuse n'okusindika musajja mukulu akwasaganya ekitongole kikwasaganya amayengo mu Uganda Nyombi Thembo okuvayo gamba buli muntu yenna ajja ku social media n'atandika okudisplayinga oba okukeleyiminga oba okwogera ku results za Electoral Commission ezavudde mu Electoral Commission agenda kuggulwako omusango gwa Nagomola kuva ddi nga freedom of expression musango mu Uganda kuva ddi nga omuntu okwogera ku bumenyi bw'amateeka n'obubbi mu Uganda musango mulina ekizibu eki era kyemusaana okukola kiri ekintu eki mukere ku makya mu gavumenti okulonda mukugjeewo abantu bajja kutegeera kiki bagenda okuzzaako mukere ku makya mugambe nti TV muzijjeewo ne radio muzijjeewo ne social media muzijjeewo abantu bagenda kwogera naye nga abantu bakyayo mukyalina activities mutaddewo okulonda nga mukyali buyinza abantu bagenda kwogera eno embeera gye mutadde mu ggwanga ewaliriza ne Kasiru okwogera embeera gye mutadde mu ggwanga ewaliriza ne Kasiru okwogera woolabira Kasiru ng'atandise okwogera ebigambo nga biwulikika manya ekiwundu kisambye eddagala twongera obbajjukiza nti nga 15 Robert Kyagulanyi tetulondangako mu 7 ku lunaku olwa Sunday najja ne programu n'engisomesa abantu ne bajulira bulungi nnyo era kyalese ensasagge mwazzemu okulya nga bagera ku kintu kyonna ekifaanana era kyovula bataddeyo nekiwandiiko tekikkirizibwa ku disikasinga bintu bivudde mu kulonda temwategedde information yavuddewa yavudde ku video gye nakola ku Sunday ekiwandiiko kya UCC kyeyafulumiza kyavudde ku programu gye nakoze ku Sunday bwe nasunsudde programu engeri gye badde mu kooti nga bataddeyo omusango gw'ekifere ogw'okugezesa engeri gye basobola okwewonyaamu obutabakwata bagenza kukizuula nga kizibu nnyo obutabakwata wattu ne baleka bafulumya ekipapula ekyo mbu temukkirizibwa kwogera byonna bivudde mu kulonda oba ebyabadde mu kulonda gufuuse musango lwaki nasunsudde abasajja bano okuva ku mpaka ku za oba gye tuyita Z ne bagamba tufudde ne balyoka bagamba bayisize etteeka kati muganda wange ffe nabagamba tetubanja bwe tutaakoze twawangula n'obululu ebitundu 7 ne results tuzirina ez'abatolokako era results bwe zaatoloka mweka ennyini mwafuluma ekiwandiiko ekigamba nti
eggwanga temugendera ku ezo results ezafulumye mwezi mwalangirako mu 7 ziri luddawa. Results zaffe tuzirina, DRA form tuzirina, naye mmwe results mwalangirako mukama mmwe ziri luddawa teziriiwo. Kitegeeza gavumenti yammwe teriiwo. Bannayuganda baddembe okukola kye baagala. Ate mbagambe gye mukoma okulwa mu buyinza gye mukoma okukola ebikolobero. Mukulu bali omu nsi ne mukama wammwe Museveni mwagala kuddamu tuleepinga, naye akakodyo kammwe si yakategedde. Wano Museveni akozesa ebizezengere bye ebibadde mu opposition bijje bitandika okusiga ekifaananyi nti wagenda kubeerawo dialogue. Tosobola kuddira muntu yagwa P7 n'alagirira ali mu Senior 1. Nkiddamu, tosobola kulagirira muntu yagwa P7 alagirira ali mu Senior 1. Tosobola kudda muntu alya pizza omugeragera n'omuntu alya kasooli. Tosobola kudda muntu avuga akagaali omugeragera n'omuntu avuga vitiizo balawo mu mmotoka ekirala, bintu byanjawulo. Tosobola kuddira ba Yusufu Nsibambi nga ne ku polling station ba mu myaka onogamba muleeta okwogerera ensingaani. Ye kennyini yeeremereddwa ate agenda kwogera ki? Ate nabagamba bano ngenda babasunsulira omu ku omu. Mukulu Yusufu Nsibambi nagenza okunoonyereza ku information kyagifuna. Ojja kuvaayo oyogere kuba mmanyi nti oyogera arrogantly. Nagambye nti olinga nakalanga ngwire kati omuntu okusinga obunene kubanga ensingo esigaddeyo kantu katono nnyo. Era jjajjawo akyambuze ye arrogance okwogera ng'oluma amannyo tosobola kusumula mwanga bwe bw'onjogera tosobola. Arrogance nti n'ekirala omuntu bw'akunyiiza oyogera ne byobatandiyogedde kati oŋŋamba otya ng'obadde lecture Makere ng'osomesa mateeka nga buli muntu akulizoninga out oyo namusomesa kitegeeza nti obadde weekwekedde ebbanga nga bati bakumanyi nti oli wakabano. Abasajja basomesezza abaana Makerere mu buli fakarati yenna, siwulirangayo lekicara yenna yali avuga oyo nze namusomesa oyo, kubanga this arrogance badde kwekekeddemu ebbanga ddene. Kati kansooke mbagambe Abaganda tugamba nti akatali kabbe wattu amagumba oli osula mu mulyango kubanga byolya bibyo. Mukulu Yusufu Nsibambi n'akabinja kammwe kansooke nkubuuze, bagenda okutuuma erinnya Nsibambi nga ddyo olimanyi? Ye kansooke mbuuze, osobola otuleeterayo ekifaananyi kyonna ng'okyaddeko gw'oyita jjajjawo Kisolo? Osobola okuleeta ekifaananyi kyonna ng'omusajja Omuganda ng'okyaddeko wajjajjawo Kisolo oba ku mbuga yammwe? Osobola okuleeta ekifaananyi kyonna ng'okyaddeko ku mbuga gy'oga nti oli musajja wakalako olya mu kikakyoga kye baakusigamu ng'oga nti oli musajja mugaggafugge tolinnyanga naye wadde okuwaayo olubugo olutuulwako mu kika ekyo oba ku kiggwa kyammwe totuukangayo. Kati munnange yakuwa amannya yakulimba. Olw'ensonga bwe twali tukubaaka bano twakizuula amannya ge mulya ge mwetuuma. 1 Nsibambi Edibya Mutere. Ensibambi Edibya Mutere. Kati Mutere wo yadibye. Bwe tuga nti Ensibambi Edibya Mutere kitegeeza nti buli lw'obanga ekintu kyonna okikutte bubi oba wakisibye bubi kitegeeza nti kigenda kudiba oba kwonooneka. Kati gwe tewamanya linnya lye baakutuuma wayonoonese kati kubanga we baakuteeka mu kintu ky'otasobola. Abasajja Abaganda twekuŋŋaanya tumanya we tugenda okwogerera bye tugenda okwogera. Gwe nali nyambyeko simwogera neeyisanga musajja mukulu kye sisobola kwogera nkireka buli kimu ne nkirekaawo. Kati gwe olw'okuba nti baakuwa erinnya nga tulitegedde nti Ensibambi Edibya Mutere weedibizza baaba.
weedibizanga erinnya lyo nti Nsibambi edibya Mutere jjajja wadibye nga Mutere yennyini. Abamanyi Oluganda obulungi tugamba nti Ensibambi edibya Mutere wadibye kubanga nanoonyereza ku jjajjaawo akyambuze yo kitaawo waali wabula nanoonyereza ku jjajjaawo akyambuze. Kitegeeza mwetuumanga amannya nga temumanyi bigendererwa na buvuuna buddo bw'amannya ago. Abaganda amannya mbadde mususse. Yensonga lwaki ogamba twagenze wa Museveni wagenzeyo ku lwongo omuntu n'ebigendwa byonge ebibyo kubanga bannamawokota bagambye ntayi oyo takyasobola tukiikirira ne bakujjamu obwesige. Wagenze okusinkana muganda we Nyandi Yosoferi wagenzeeyo ngaani? Era ebigambo by'oyogera ng'obyogera ku lwanupu obyogera ngaani? Lwaki tewataddewo nti nagenze ng'omukulembeze wa FDC so si nti okiikirira bannamawokota? Era abasibe bw'oyogerako bannyoko dialogue z'oyogerako ngaani? Kyovulanga nti abasajja abakulu abeetuuma Abaganda mannya nga temumanyi. Njagala bagamba ekigambo kimwegendereze nti Emmandwa Bwanika n'Emmandwa Nalujja ekuteeka mu lujja n'ekwanika ne bakwanulayo olweggulo. Wattu mweyanudde mweyaze ate ne mweyanula olweggulo. Kati mutegedde bulungi nnyo y'ensonga lwaki tubagamba nti ekikutta obudde bwe kinaabuta buli omu essaawa entuufu ejja kujja. Gwe mulwana waali kitanyega buli kimu kyekola kyokka kubanga bino bibadde bizibu nnyo bannayuganda okutegeera obuzibu Museveni bwatuusiza ku Uganda baani abadde bamuyambako beebo. Obuzibu obutuuse ku Buganda ani abadde ayamba ku Museveni obutuusaako beebo. Bannayuganda abafudde baani abadde babatuusaako obuzibu nti beebo. Bannayuganda abadde babbibwako amataka naye abadde babba amataka nti beebo. Ompulira bulungi nnyo kati mmwe ebintu byonna mbadde mutandika okukola nga muzeseso mutandise kweyanjala nga teri abakutteko kubanga temwamanya nti Obuganda buliko empewo zaabwo. Nakino njagala kibagamba abasajja bonna mulamu mu opposition bonna ebintu ebisinga obungi si byabwe bibokisi. Nina mukwano gwange namubuuza mu Gwomukaaga omwaka ogwo ne mugamba waayi soko nina kyesigatta wano nti okakasa Latifu Sibagala nannyini essomo lya Kisaasi. Namuuza lwaki ombuuza namugamba nno bw'obanga Latifu Sibagala abadde mu Parliament ebisanja kale bibiri sente abaazifunye nti ye Latifu Sibagala abanga ye nannyini Kisaasi college nti ye oyagala kuŋŋamba nti taamu egenda okuggwako ng'amaze okukuŋŋaanya ebisale by'abayizi ng'amaze okusasula buli kyetaagisa tasobola sigazaawo ssente ziwera miliyoni 20 alyoka atandika okubeera kirerese mu by'obufuzi bwe bityo n'okulaga abantu nti munaku nnyo nti baba mukubye akalulu ajja kulemerako. Naŋŋamba linda kaate wandiba omutuufu nti abasajja basinga obungi balina properties mu Uganda bemulooza nti bananyini properties bisanduuke babakozesa bukozesa. Kati waliwo mwegendereze nnyo abavubuka abatunda ettaka 25,000 ku 5. Mwegendereze nnyo abavubuka abatunda ettaka 5,000 fuuti 2 ku 5 fuuti 5 ku 5. Bassebo ne bannyabo ettaka lya Buganda liri mu kugabanwa nga bakozesa abavubuka ku yintaneeti kuno nga batematema ettaka lya Buganda litunda ku ssente empawekaaga okukulyetinga ghetto yonna Buganda esigale nga ghetto egenda kufuuka refugee camp. Teriyo mu Uganda onaga nti ettaka lya mu Buganda wana ettaka lya 5,000. State ekozesa abantu okudestroyinga Buganda okuva ku map ya Uganda ng'abantu abumusirise.
Menge sirise ettaka lya Ssaabasajja Kabaka litundibwa. Temanyi lwaki baleeta etteeka lino. Nze nkuwa information nenkulako n'obujulizi. Yoza kanji batere wano. Ensonga z'ettaka lya Mayiro bwe lukyazongera okulinnya enkandaggo ng'abanene mu gavumenti beewera nti bateekwa okusuuza bannannyini ettaka lyabwe balize mu mikono gya gavumenti, ate nga n'abantu ba Buganda nabo baweera nti okufa n'obutanyagwa tebagenda kukkiriza kunyagibwako ttaka nga batunula. Sabbiiti eno minisita w'eby'ettaka Judith Nabakooba yavuddeyo n'akyasanguza nga bamaliridde okuggyawo enkola y'ettaka lya Mayiro ng'agamba nti eremesa okulakwana y'eggwanga kw'ossa okumalako ab'ebibanja emirembe ng'okudibya enkola eno kye kigenda okuyambako mu kumalawo obwavu n'okutumbula enkulaakulana y'eggwanga. Omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga ez'enjawulo era eyaliko minisita wa guno Naguli Alhaji Abdul Naduli avuddeyo n'alabula mukama we pulezidenti Museveni obutabuzaabuzibwa ku nsonga z'ettaka lya Mayiro ng'agamba nti okugyako Abaganda ettaka kyandikose enkulaakulana ya Uganda mu ngeri ezitali zimu. Obanga ye musajja y'omu yalwana tugatte amawanga ga East Africa tukole big market ate ng'ewuwo onyaga by'abatuuzeebo bali tebakwekanga kiri bwe tunaamusembeza nti bujja kukeera enkya ng'ate ettaka lyaffe lyagabira abalala no si bwe bakola bwe batyo. Naduli agamba nti abantu ba Buganda abadde n'ettaka emyaka n'ebisiibo era bakoze emirimu mingi egikulaakulanyiza eggwanga ewatali nkaayana wakati w'abasenze ne bannannyini ttaka, wabula yeebuuza lwaki obukubagano ku ttaka bukyasinye ku mulembe guno. Zaki ekyamulwata mu ntiko ffenna tukunganye tugendeyo twagendayo kulaba bibanja obulemeezi bwe yalwaniramu Obuganda bwe yalwaniramu tiyabusanga mubaamu ababasengulamu bazze ku mulembe gwani si gugwe kati nga bw'olirisakya tandika kunoonyereza amannya gasengula bantu tambula mu buli kitundu kye bakulaze gendayo wange ani abasengula abantu b'embenda abakayana nga towulira wano banna abakooba abo abange ebimotoka bitulekera abantu nebibayiwawa nekiro bibaasi biroole akati ate bamuwadde kati gwewadde atugamba eki n'abakooba. Alhaji Abdul Naduli agamba nti enkola ya Mayiro okuva edda n'edda terina buzibu bwonna ku bannannyini ttaka n'abasenze baabwe ng'abagirwanyisa akadde kano bandibanga beekwese mu kulwanira ab'ebibanja bakikozesa ng'ekkubo mwe baagala okuyita okunafuya obwakabaka. Ono bw'akizza olwaleero n'ogamba nti yajja kulwanyisa Obote yajja kumuggyako yakutuukiriza Obote bwe yalekawo atusonyiwa okumwegomeza ebigambo ebyo naddala okusingira ddala nze n'ebintu nabimubuuza nemuga nti wayi ogwe ekikusintambuza olugendo okuva emayiro ebikumi ebiri gye wano kiki tumwandiza okumuwa obugagga tuyiddeyo n'obugina bwonna ajja butuyiraawo butandike kutuluma bigereyo mulisebere nekakubula kutuukaawo. Naduli agamba nti wabeerawo ensonga yonna gavumenti gyettakkanya nayo ku ttaka erina kugiteesako na Bwakabaka bwa Buganda n'abantu baabwo so si kugitwala mu paalamenti kubanga tekwata ku ggwanga lyonna. Bonna ababaka tekulyalira bya bugagga bwange gwabe enkono gyogabana ebyewaffe noni abwebugiswa jagabana ebyewaffe noni abeeranga jagabana ebyewaffe buli omu byasigalayo era ensobi gye bagenda oggwamu ne gavana Anuko giyagwamu. Naduli abadde omukawo okukira omususa ategeezezza tebigenda mu maaso mu ggwanga akadde kano bimuleeta amaziga ku mutima n'okulowooza nti Buganda tesiimiddwa olw'ebyo byawaayo okununula eggwanga okuva mu mikono gy'abakulembeze abaali bamusibira mu bbwa. Museveni yalinnya ensozi zaffe emisambo gy'amu ne gimukkiriza oba agyeyambulidde misana mu station ngabba ettaka ly'abazzukulu b'emisambo egyo gyamuwa obuyinza katugikowoole gikomewo naye gimweyambule. Haji okusinziira ku bigambo by'oyogera ng'olinga eyejjusa. Musajja mukulu Alhaji Naduli jjajjaffe nkulamusizaako
kansubire nti oli bulungi ebigambo tubiwulidde naye gwomu ku kajiiko nattabula bino ngenda bikugamba era ojja bituukako bijja kutuukako gwomu ku kajiiko nattabula mwalekawo muganda munnammwe omugenzi Dr. Andrew Tankome Kayiira ne mutinkiza n'omusajja omuzze Nyandi Osoferiti bahabulwa mu nsiko yabattanga mukimanyi nga musirise ne muwangula olutalo n'abattanga musirise nakati akyabattanga musirise n'abaana babasinga obungi Museveni yabasse naye okyayogera ng'olinga agamba nti oyogera n'omuntu gw'otamanyi buvuwe na buddo Muzeyi Nadduli omanyi bulungi nnyo ensozi embi ebibira gye mwagenda okusibira obuyize bwa Museveni ku myaka gyo tosobola kubebbera n'okwata abazzukulu ba Buganda abalina mwensa n'obatwala bakole mikolo egyo okusumulula Buganda gye mwali mwabusibira kyekisooka mu 1995 Haji Nadduli waliwo nga bajja ssemateeka w'eggwanga omuwandiike ow'olw'okumu Museveni okuwandiikira bayibuli ye eya constitution eya 1995 mwajja buli kawairo konna kayagala okufutubbala ku bannayuganda okutwala ettaka Haji Nadduli okimanyi bulungi tetulina ggwanga lye bayita Banyarwanda mu Uganda ekyo nakyo mujja kisimbako essiro okimanyi bulungi nnyo ne Museveni yali si munnayuganda nga n'eggwanga lye olimubuuza talimanyi Haji Nadduli yagamba ati 95 tewaliiwo nga constitution yaffe bagireepinga bagijjawo Museveni alotakateeka mwaka waira akagamba nti omuntu bw'alwa ku ttaka emyaka 10 nga tewali muntu wadde amunyezeeko wadde mbogenda ku district and board nafuna ekyapa woza lyakiwandiikira nnyoko era tewasobola kumanya kakodyo kaali mu ekyo yali akiwandiikira kitaawo ekyassa muganda wange wano mutabani wo gw'ozaala Nadduli Junior kwali kwogera mazima agaakulema okwogera era okufa kwa mutabani wo nkunenya mukuggwe kennyini guwaviirako omutabani wo okufa kubanga atuuka ekiseera nga takyasobola kububikiriza bufere bwa Museveni kati essaawa zino abasajja ettaka bamalira odditwala neriyo lyennyini bagenda dditwala ate naawe oli ku lukala lugenda okuggibwawo kubanga Museveni akimanyi oli muziziko gwe kennyini ovunaanyizibwa kyenkanyi mu kufiirwa kwa mutabani wo kubanga eyamutta omumanyi era ekyamutisa okimanyi naawe okimanyi nti mu 95 constitution yawambibwa Museveni yewandiikire ye eteeka eggwanga ly'Abanyarwanda mu Uganda era ne bawo obuyinza nti omuntu yenna ajja ku ttaka n'awangalako emyaka 10 waddembe okugenda okwegobera ku kibanja n'afuna ekyapa n'afuuka nannyini kati bano okujjawo ebintu bya Mayiroland mu Buganda ettaka balitwala nga kitegeeza Munnayuganda buli Muganda yenna Omunnayuganda yenna ekyapa mu Buganda kigga kuba tekikyalina mugaso bajja kujja buzi nga basendawo kye basendawo nga batwala kubanga bazimba Bwakabaka bwe mulemye okugamba abantu kati Muzeyi Nadduli byogere essaawa zino tebikyayamba byogere essaawa zino tebikyayamba weetaba mu kiruwa essaawa zino wakyetabamu direct mwe mwaleeta ekizibu naye ekizibu kibalemye okujjawo muzzukulu wa Buganda ze ataliiko kibuuzo n'ayogera ebigambo emyaka guno omwaka gudde gwa 7 mwagaano mweyungako mwagaano mukulembera Nadduli singa wakulembera Kyagulanyi ensi yalitegedde Nadduli wejjeeko omusango naye ng'okyakuba emimiro ng'oga nti Museveni yafuga eggwanga Uganda omugwira mponga byoya kitegeeza toyina njawulo ne Museveni kennyini bino ngenda bikugamba bagenda bikuleetera nti Lumbuye yabyogedde ate byange byogera kati ng'omusezi agule siyani mwe kennyini mwe muvuddeko okutabanguka kw'eggwanga mwe muwadde eggwanga lyaffe mu mikono gy'Abanyarwanda abagwiya bazzukulu ba Buganda battiddwa bukyanga Museveni ajja mu Uganda bonna bavunaanyizibwa ku mmwe tosobola kugamba kigambo kyonna essaawa zino ng'okyogera ku Museveni ng'ate mmwe mwamuleeta okufa kwa mutabani wo Jakana Nadduli okuvunaanyizibwako ebitundu 80 ku buli 10
kubanga ye yasituka n'afulumya eddoboozi n'agamba ekimala wasirika. Era olw'okuba nti omutima oyina mutono munafu ne bakusindikira amagoga gwa miliyoni 10 n'ogakwata nali nze nsobola okwesala akajegere nengoba buli munyarwanda yenna yali azze mu lumbe lwa Kawumu 7 muga sibaagala wano okubalaga nga akabonero nange munzite. I'm ready for that. Toyina kyogamba Buganda ate bazzukulu ba Buganda bona bali mu kubonaabona. Mwe kizibu kya Uganda, mwe kizibu kya Buganda. Tolina gwogenda mutabani wa numa nnyo muganda wange jakana numa nnyo kuba nti yali asitudde eddoboozi lyotasobola kusitula. Ate Allah agenda kuwangaza. Allah agenda kuwangaza otuuka okufa nga wesseweka olw'ebirowoozo nga tokyasobola kwogera kigambo kyonna ensi ekiwulire. Allah agenda kuwangaza olabe ku buli kikolobero kya Museveni kyonna kyakoza kyagenda okukola ofa obulumi. Nga ne mujjana totuuse kubanga mmwe kizibu kya Uganda. Abasajja Baganda bonna bawaŋŋanguse. Kana akalugwa alina akyalise binyebwe empiso. Abasajja Abaganda badduse eggwanga bali fuli mukano kennyini. Abakudduka mukano kennyini. N'otuka okuba mwogera n'abantu uzi nina bakoba kita mumanyi nyina mumanyi jjajjaawe nga yali mitambo gy'ettaka lyabo nyina bakoba mumanyi jjajjaawe. Haji Nadduli ogenda kuwangala naye ogenda kulumwa nnyo nga tokyazze kigambo kyonna. Gw'oŋŋamba otya nti bannayuganda batandise okufuuka babunzi mu nsi yaabwe. Omuyindi n'asituka n'agamba nti ayagala citizen status mu Uganda. Omuyindi Mandubai asaba citizen status mu Uganda. Mandubai nga bw'otuuka ku kisaawe ewaabwe mu nsi wonna w'ogudde essaza ly'oguddemu bakugamba India for Indians only. India is for Indians only. Osobola okuyingiza buli kyonna ky'oyagala okuyingiza, tosobola fulumya kintu kyonna kijja India. Tosobola gula dda akajiko k'ettaka ku ttaka ly'omuyindi. Omuyindi ayimirira atya mu Uganda n'agamba mbu ayagala citizen status. Omusumali najja n'agamba nti ayagala citizen status mu Uganda ng'ensi yaabwe gyeri. Omweritria n'ava n'agamba naye asaba mu citizenship. Omweritria ono nga nakyo buli muganda kweri oba uyo baba byesomereko baawe ekiwandiiko kikyo. Bannansi ba Eritrea naddala abo abazaaliddwa kuno bavuddeyo ne bawanjagira gavumenti ebatongoze nga bannayuganda nabo basobole okweyagalira mu ggwanga lyabwe awatali abakuba ku mukono. Ekiwandiiko kikyo. Bannansi ba Eritrea naddala abo abazaaliddwa kuno bavuddeyo ne bawanjagira gavumenti ebatongoze nga bannayuganda nabo abasobola okweyagalira mu ggwanga lyabwe ewatali abakuba ku mukono. Kati wano wali ekizibu. Kuma mwena tewali akimanyi.
muno mwenzungira nga nkola research eggwanga lya Eritrea buli mu Eritrea yenna musirikale buli mu Eritrea wonna waali musirikale omu Eritrea ye mu Ethiopia beeyita bajju the black Jews. How sure are you nti tebali ku mission y'abali abajju abatuufu okutandika okutalaga all East African countries baziwambe in the disguise? Ebyo byange research yange. Omu Eritrea muganda mu Ethiopia n'aba Ethiopia ndowooza ebitundu ebisinga obungi bitundu nga 5 ku buli kikumi basinga bonna basirikale naye y'omu Eritrea 98% bonna basirikale batendeka bamagye bannamagye wawudoova gye bali bonna bannamagye kati batuko okugamba nti baagala citizen status mu Uganda. Already oyina abakongo oyina aba South Sudan oyina abanyarwanda oyina abarundi oyina aba Somalia oyina aba Eritrea oyina aba Ethiopia oyina buli kika kya muntu mu ggwanga bayindiginansi bagenda fuuke momboze. Gyensonga lwaki mbagambye zino enkwezenge zitunda fuuti 2.5 ku ttaka lya Buganda ssente bazijja bakolera ani? Nkubuuza Nakyowe osobola okugenda Mogadishu n'osabayo ettaka n'ogula ettaka? Nakyowe osobola okugenda South Sudan n'ogulayo ettaka? Baganda bafe bali South Sudan babakozesanga bamalaaya nti Omusudani asobola mukola ekintu kinadduka nali ku makomuliro babakwatanga bakwata ebiyenje. Munnayuganda asobola kuwangalira Congo n'ofuna n'obutuuze. Munnayuganda tasobola genda Rwanda n'ofuna obutuuze oba n'ogula poloti oba n'ogula ettaka. Munnayuganda tasobola genda Kenya n'okola kyekimu. Lwaki fensi yaffe mugifudde ekisiimuula nga buli muntu yenna asobola ogisiimulira Kitoomi? Kubanga abali mu sii eri bizinesi kinga bonoogenda mu katale n'oleeta ebyamaguzi n'obiteeka mu katale bannannyini katale okuba nti babajjako empooza banaayola kasasirira buli kimu ekiri mu katale. That is the country called Uganda. Gwe n'otutula okwebuuza Nakyowe lwaki omunyalo mugatidde Rwanda anyiiga nnyo okusinga gwe Munnayuganda okugatidde Uganda? Njagala okusooka lwaki bw'ogamba Munyarwanda nti oli Munyarwanda dde wammwe anyiiga nnyo n'okusinga gwe okugatidde Uganda? Tosooka kyebuuza muntu lwaki bano abantu bali proud nnyo nga bali mu Uganda obagamba nti mudde waabwe banyiiga nnyo lwaki? Ng'ate wabaga nti wali better than Uganda lwaki tebadda waabwe? Batambuza siri mu Uganda kuba it is part of their mission. By destroying our marriage because it's part of their mission. By taking over our properties and land. Kuba mission yaabwe. Okitegedde bulungi nnyo. Culture zaffe bazisse. Be batambuza obuseegu n'essiriimu. N'ofuna video omuntu yabeerako e Rwanda n'afuuka ne celebrity n'ajja e Uganda n'afuuka mutuuze n'atandika we yakoma ewaabwe Rwanda okukola obuseegu n'abeera mu Uganda. Omusumali najja naga nti yasazeeko Kampala Central. Omwalimu kyanovuga nti yasazeeko Makindye. Within a small period of time, ebitundu bino muyinza bifuwamu biza muki? Biza okutuva mu ngalo. Omuli Nakawa, Makindye, Kampala Central, Lubaga, biyinza okutuva mu ngalo ne bitwalibwa bafolena. Nkiddemu Nakawa, Makindye, Kampala Central, Lubaga biyinza okutuva mu ngalo very soon. N'Entebbe bigenda tuva mu ngalo bitwalibwe abagwira. Naye nkubuuzizza omanyi mission lwaki abantu bano bajja mu Uganda ne bazaaliramu abaana? Beeyita ba black Jewish.
What if nga the real Jews bebaba sindika ogendo kama flaging to capture nga mwete mumanyi. Kisenyi yene Kampala Central. Kawuku oyo machindiye. Sagadde kumenya bitundu. Nkugambye Kawempe nebuga machindi kati machindi mwe muri ebitundu muri mukwogera. Nekugamba Kampala Central muri ebisenyi byonna Mmengo wane gyenzi baje banzala. Nekugamba Lubaga. Nekugamba n'Entebbe. Mu myaka 5 bannansi bagenda kubanga bawedde bonna nga bagwira batekinze over. Both politically, economically, socially, ngebitundu babitutte. Gobadde okimanyi nti small scale businesses zonna mu Uganda kati zimanaging Abanyarwanda. Ba Ethiopia, ba Somali, ba Eritrea. Goli kucheyo oli mudeka oza Museveni awangale ojja kuddenga tona osobola kusinikira binnyo. Ojja tuka ku kitundu ono nnyo mwana goza ne ku nga yawanganguka. Nga baga nti muzeyi wawo nti ayi mbere ya mulema yatundawo yagenda bani abaliwo. Nga baliwo ogenda kolotya. Mwana ki gogenda okunyumiza nti awe nakulira nga tokyalina obuvuna buddo. Amateeka ga Geneva Convention gali clear. Refugee yenna inakubeera mu camp. Uganda inakubeera nga just it's a processing center to process all refugees okugenda mu nsi gye balina okufuna settlement. Uganda third country nsi yakusatu erina okusetulinga abagwira. Naye Museveni akikoze at his own advantage to settle foreigners in our country. Njera kubuza gwali kuno. Gochimati Middle East temulimba refugee, temulimba asylum seekers from all over the country, from all over the world. Tebagaba refugee status. Ne citizenship tebazigaba lwaki. Bewala okunaabula eggwanga lyabwe n'okutwala eggwanga lyabwe obadde tokimanyi oli muddeeko olidde okumoola omukka. Mu Museveni oye kyowagira tokimanyi nti tuli under occupation. The country is almost merged with Rwanda. Chofana muntu wa NRM bwafa nja ku celebrating mpaka kuulira bubi. Buli muntu wa NRM bwafa nja ku celebrating mpaka kuulira bubi. Era nze singa badde mu America nga IC na officer IC zemanyi nga buli ekiri wa ne wabayina passport lwaki musindikira IC ne balugikebera. Singa badde mu Bungereza nga manyi migration wearing a name papula buli wa na musindikidde migration home office ne balu mokyalirako ne bakebera history wa passport ye. Middle East je mulimu abawarabu je mulimu tebagaba butubuze. Bakuwa temporary work permit. Temporary work permit. Kiroka kikubule gwali mu Dubai. Nebo bango oli mugagga fuge ngolina zimoro olina business ngolese sente Dubai tebasobola kuwa butubuze. Era bwekyanga nti nze mpadde nnyo sente Dubai era mpadde nnyo abantu emirimu mwanifudde munnansi. Omu ku bakulembeze b'ekitundu ekimu ng'akubira munne essimu nga beekubira manga nti waliwo analeeta akajanja nti yagala funa butuuze. Mpoze etteeka eryamu lisoma litya terifuna butuuze wano. Nga bafuna solution nga bamugamba mwami gwa mukyala gwe nti wangi maze wane ebbanga kiti maze wane emyaka 2 nga nkola business yo ogibalamu ssente mmeka. Njibalamu obukadde bwa $20, bukadde bwa $23 nti okay no problem. Enchaka tusindike ba auditor.
making sure never internal auditors bo webali to audit your business, will pay you off, you get out of this country. Gomanya abantu bagobye mu Dubai nga bale solo sidiki. Nga bale solo sidiki ne bafuluma business ne babasasula hard cash ne bafuluma Dubai. Ne Saudi Arabia bakikola, ne Qatar bakikola. Ne sendera zikikola. Ne bwo Uganda buli muntu najja nayingira eggwanga nakola kyagala n'agenda. Nabakoledde program ku Sunday. Ibyo badde mu kalunga byennyamiza biswaza. Kamba nyumizeko na kino. Kuno kuliko abaana bannayuganda bangi abasajja bakulu n'abakyala bakulu mikwano gyanga bangoberera. Nzomanyi ngoberera nnyo histori w'ensi ezo. Waliwo omusajja yali mu Egypt naye yajja mu Bungereza nga na ssente pya n'enkadde kuba yita Dod El Fayed. Yalina edduuka ddene nnyo nga musajja mugagga akozesa abantu bangi nnyo nga w'emisolo. Ye yali taata w'omwami oba omugenzi gwe bayita Dod El Fayed eyafiira mu kabenje n'omugenzi Princess Diana omwami ogwe yafiira mu kabenje naye okimanyi nti senior Fayed baamumma obutuuze nga Bungereza era kyeyeekengedde. Bungereza yeekengera yagana omuwa obutuuze ninga yali mugagga fugge nga ne Queen amutya nga ne Queen atya Dodi Fayed baamumma obutuuze ku ssente ze yali alina business yali alina n'omwana n'afiira mu kabenji n'eddaana n'afa period kubanga tebaagala bakwatira ku heritage yaabwe, tebaagala bakwatira ku nsi yaabwe na kubamanyiira. Nkusaba gwagamba nti wagira NRM ekyo kitisaati kyekyayero ne mentality gisebbali. Yambala mentality ya Uganda ng'eggwanga ng'obudde bukyali. Nkusaba ojjewo mentality NRM kibiina ky'Abanyarwanda si ky'Abannayuganda. Abaganda bannayuganda Museveni abeyambisa bweyambisa kutuukiriza bintu bye. NRM kibiina ky'Abanyarwanda mu abakirimba beyambisa bweyambisa kutuukiriza mission ya Museveni nkiddamu. NRM is a Rwandi political party. Is a Rwandese political party. Mujja genda mu kitegeera mpola. Kubanga tugezaako nnyo okubasomesa mutegeere nti own your country. Own your country. Don't let your country to be taken by foreigners. Tubagambe buli kimu Museveni is a foreigner. Teri kati kansoke mbere realistic bulungi nnyo. Nga tufuna independence mu 1962 tewaliwo kuyiwa musaayi. Obote bwe yatekinga over ensobi gye yakola yakulumba Ssaabasajja Kabaka Muteesa. Abantu abattibwa okuva ku Muteesa mpaka otebenkanankana Museveni bye yakatta. Ekyakiwakanamu kiteekala mu comment ekiwakanamu. Museveni abantu be yakatta teri mukulembeze mu Uganda ali abasse tabangawo. Museveni yajja mu buyinza ng'ebbanja libangibwa Uganda mu mwaka gumu tusobola oddisasula. Kitwetagisa emyaka kati 10 kusasula eggwanga ebbanja lya Uganda. Museveni yajja mu Uganda nga National Referral Hospital zonna zikola. Gonna gafudde.
wabula atadde wagage kati bwogende bombo eddwaliro bombo liri more specialized than Mulago oba kitegera eddwaliro bombo ery'amagye liri more specialized than ery'e Mulago ery'ekiruddu n'ery'e Kawempe eddwaliro yazimbye galikoleka lyatadde mbu ya military barracks liri more specialized than any hospital in Uganda kubanga limukolera ebintu bibiri one lijjanja abanyarwanda be ne lijjawo ba indigenous obatte munakitegeera eddagala ligabibwa ebombo lyanjawulo ku ddagala ligabibwa Mulago eddagala ligabibwa ebombo lyanjawulo ku ddagala ligabibwa ekiruddu eddagala ligabibwa ebombo lyanjawulo ku ddagala libagaba Kawempe eddagala libagaba ebombo ne services zanjawulo ku all referral hospitals in Uganda temwagala kukozesa mitwe gyammwe kutegeera ensi tesobolwa kufuga muntu atali munnansi nekulaakulana kizibu munnansi tasobola kutta bannansi ku level Museveni gyattirako tunuulira ensi zonna world over abantu abassa abantu mu nsi ezo record zisoma nti baliko question mark record zisoma ziliko baliko question mark obutuuze bwabwe bw'onoonya ku byafa bya Hitler bakugamba ti yali mugirimaani origino bw'onoonya ku bikolo bya Assad na Assad senior tata we baliko question mark ompulya bulungi nnyo bw'onoonya Museveni taliko kubuuza mbu buli kimuntu kimanyi musajja munyarwanda he doesn't care. Who the hell are you? He just care about his family. That is all. He doesn't care about you. Era tayagala muntu amwa magezi nga ategeera. Museveni tayagala muntu ategeera mutuula ku maaso. No. Ayagala basiru bokka completely totally oluso. Museveni tayagala musajja mugezi oba mukazi mugezi muli. Ayagala basiru bokka. Kasitobo osobola okwemolanga kasobo osobola okwemolanga omusiru ng'osobola okwogeranga omusiru you are welcome. Ne kastojja nga specifically you can reason tosobola kuwangaala. Tosobola kuwangaala. Kenya wabelo political wrangles, political differences, but no, we are making a huge mistake. We are killing our own people. They sat down, they settled their political differences. ICC is International Criminal Court. Boba nasi bagamba nti abakulembeze baffe basigite bagenda kugulwa komisa. Yes, what they appearing mu court na due to the request of the citizen of Kenya bagamba no. Kenya sigale nga nsi yaffe. Mu Uganda okero okutta abantu naku nga teri wali muntu asobola ngotta abantu nga teri muntu asobola kwogera. Mubadde mwena kye mutaano tisinze kanki bazanyire wano. Jeno ligo basabidde gombalaza bifaananyi. Kubimu ku byamusizza mugenda biulya mu katambi kano. Kubimu ku byamusizza Jeno yayogerako ng'omugenzi alonda Nyikirima. Yali against the foreigners to occupy our country and to use our national identification. Omwami ono
Kimu ku byamusiza kana akatambi mukawulirize. Olijjena goba sobusiva ku ono lwa Sande oba ku Sande. Ono njagala uliza akatambi ako. They are not Ugandans. So that in most cases they come with other intentions. Then the biggest affected area is Murende. They come in as a group of some migrants from inside Uganda, only to find later that they are not Ugandans. So they bribe their way through. Because for an LC chairperson, 5,000 may look small in your eyes here, but to them that's an achievement. So if they register about 8 people, say per week, that's 40,000 per week. Everybody is entertained fully. No, first study their motive. First look at what they are doing. Now they were saying that they come seeking asylum, they stay here, they cultivate. After harvest, they carry back to their home. Oh, why would that be? Because if they are in for peace, then why should they go back to the country that tormented them? Kansule statement mugitegedde. Njagala ngambe statement yo video jenzanyo gitegedde. Same statement alonda Nyikirima gye yakola. Gamba unto gitegedde. Nkuwa information nenkuna ko reference. Noleta chifu injustice. Flavian nze jimana omusajja omunyarwanda eyasomere Rwanda buli kimunga n'olulimi lwasobola okwogera baluta Lufaransa français. Comment ça va bien? Nga kati ye chief injustice mu Uganda. Chief justice yasomera Rwanda munyarwanda n'olulimi lwe yesiga baluta Lufaransa français. Ye chief justice aita Museveni koja. They will kill you and they will go back to their country. Where the border is open. Mana, mbanja mu paying attention ku details. Videos zino zikola muganda wange. Si kyangu. Kubanga buli omu yine simu singa nkuwamukko. Nawe okwate simu yo ojja otuule wano oyogerere essaawa B. Nga statement gyogera togiddamu. Nsuubira nawe simu yayinza okufuukira ekizibu ekyambika. Kino ekintu kye tukola bakomrade ekintu kye bakola okwogera on daily basis si kyangu. Kale kankuddiremu kanziremu nje kuzanyire tewali kyakukola mwe bange. Kanjikuddiremu mwe bange sina kyabakolera. Kati ulira bigo byagenda okwanda byogera mu luzungu ulira. They are not Ugandans. So that in most cases they come with other intentions. Then the biggest affected area is Murende. They come in as a group of some migrants from inside Uganda, only to find later that they are not Ugandans. So they bribe their way through.
Because for an LC chairperson, 5,000 may look small in your eyes here, but to them that's an achievement. So if they register about 8 people, say per week, that's 40,000 per week. Everybody is entertained fully. No, first study their motive. First look at what they are doing. Now they were saying that they come seeking asylum, they stay here, they cultivate. After harvest, they carry back to their homes. Oh, why would that be? Because if they are in for peace, then why should they go back to the country that tormented them? Kankubenyeremu katono. Akugambye omugenzi nti abantu bangi bajja mu Uganda ne bajjanga abanoonyi b'obubuddamu bwe bamala ne beefuula ne bagenda ku LC1 ne basabayo amabaluwa bakyamano ba LC1 bo ababaluwa batunda matunde wakati w'omutwalo ku mitwalo 5 abaluwa gano ge bakozesa okugenda ofuna endagamuntu ne passport ne bafuuka bannayuganda katate bamalufuuka bannayuganda mu bukyamu ne bakola business n'essere bazikwata ane bazizzeewa mu nsi zaabwe gye bavudde kyabaddageeza okuga nti Uganda erimu abagwira bangi abatalina kubeera mu mateeka nga bayita ba refugee naye nga balina ebigendwa bo bakima tebasobola kubuuza bano ebigendwa bya biki basibuka ludda be baani nakola covid mbaga nti bakyamani ba LC1 batunze eggwanga lyaffe emikono gy'abagwira omwami ono kyabaddagezaako okugamba naye era n'omugenzi alonda Nyikirima y'ensonga emwe yamuttisa no wano sigamani nsosola mu mawanga njala munkwate bulungi mbaddeko mu mawanga gentambuddemu nga kyolina okusooka okukola kwe kuwa ekitiibwa munnansi w'ensi eyo nga nekyoyagala okufuna ekimu olina kijjako munnansi bw'agaana kiba kigaanye bw'akkiriza kiba kikkiriziddwa mu Uganda abagwira tebeetaaga konsenti yaffe y'abannayuganda kitegeeza tetulina power gwewagira NRM toyina power nange owa Nuupu sirina power foreigner abagwira balina more powers than we kati kankugambe gwe mukazi gwe naye musajja gwe ku privileges biwandibadde okufuna mu nsi yo ye mugwira okujja okufukamirira ng'eggwanga limunyumidde ng'ayagala kusigala goyina either okumufuula mukazi wo oba okumufuula bbaawo naye nga ebintu byonna byagenda okukolera mu Uganda obivunaanyizibwako ebitundu 4 ku buli 100 bw'osalawo nti kiganya alina ofuluma katugambe nti omukazi musajja azze mugwira n'akukwana ng'eggwanga limunyumidde gw'olina si omusajja ofuuka munnayuganda obutafuuka munnayuganda ne waba alina sitasobola kugula ttaka n'aliteeka mu mannya ttaka libeera mu mannya go those are the privileges kiri both sides eri abakazi n'abasajja but Museveni yabajjako privileges zammwe temuzirina yagamba nti kati foreigners they can own land permanently akujjako privileges zo kuba tugenda basomesa mpaka kugenda luddawa ebintu balina basomesa mu primary ne mu secondary ne ku university niyo osanga beeyita ba elite ayina masters na PhD tasobola kujja ku simu kuno bako TV kwogera nsonga zino bantu zitegeera n'ekirala kyembagambe ekizibu ekiri mu Africa kiri ekizibu eki baatufera abazungu baatufera lwaki baatufera kizibu nnyo okusanga omwana munnansi ng'ayogera olulimi oluzaalirwa n'olw'ensi ye lwaki ojjukira mu ssomero baatwambazanga amagumba oba besapatu olw'okwogera oluzungu olw'okwogera oluganda batukiranga vernacular speakers ani yali yattaani kitegeeza nti bano bajja bakimanyi nti balina okutta eggwanga Uganda odijjako ennimi zinansangwa basisikize ennimi engwira wayambalako ekigumba wayambalako siripa nga bakuyita vernacular speaker vernacular kwe kwogera olulimi lwo oluzannyoko n'ekitabo lwe bakuzaaliramu
nze mbanyumizaako kano ka story obano oyo mvubuka akyaliyo twali nkuke ku primary school nkuke primary school nze kuva dda sirimu wangu sikyamibwako nga head boy amenya nkyajjukira kulya Simon nga ffe twogera Luganda ye nga ayogera Luzungu kati buli kaseera nga atwambaza ebisiripa n'amagumba lumu ne mugamba neggwe goloza nze ndifuna obudde obugenda ebuzungu bw'okwogera Oluzungu nze ndi Muganda nga kati nga nange sikyunya abantu bambaza bigumbyo nga making sure nze nsemba nakyo bw'osemba nakyo olweggulo mbooko ku parade oba mu office headmaster bankubanga nga nange muteegamu kkubo nga mubba paka Simon lwe yanvaako kubanga olwasembayo olwo baali bagenda okunkuwa oba lwe bagenda okunkuba ku ssomero kuba namukubira ebbanga headboy namukubira ebbanga ne twatu mu kirasi yemu olwasomero baali bagenda okungoba bangobe mu ssomero ne headmaster kenyini nali prepared omuyolera ku parade ekitali mazo kisa mungera edibangera muyolera ku parade balyoke bangobe mu ssomero wandi omwana yayodde headmaster lwabo nze kuva ddanga siri mwangu nakuba Simon manyi kuna video bazo jimusa manya aliganda sikyali nnyo nakubanga Simon yenyamba zange kikungalange olweggulo otudde nga bazi nkubanga mulumba mukkubo kuba nalina akagaliza kaseba nnyo nga nkuba Simon nga agenda abedi master nga mpita nga bazinkuba muganda olweggulo nga mpaka Simon lwe yanvaako lwaki kubanga bateeka ekintu mu bantu abatakikuliddeemu abatakimanyi n'Abangereza bennyini bagwa ebibuuzo mu lulimi lwabwe oluzaayiranwa guloza lwaki amasomo ag'omugaso tebagavunula mu nnimi zaffe lwaki amateeka gasigala mu nnimi nzungu kubanga baagala kubuzaabuza omulamuzi asome statement okutunula amadinisa lawyer atandika okwogera Oluzungu mu kooti obule naye nga singa bwe kimbadde bakigamba mu teweetaaga lawyer nkiddamu mu Uganda tewali muntu yeetaaga lawyer obanga amateeka bagawandiika mu Luganda baakola ki science amasomo agakwatibwako ku bulamu bwa muntu bwa bulijjo baagaleka mu Luzungu kuba tebaagala omanye ne baddira amasomo agatalina mugaso ag'okubasiriwaza ne bavunula Bibuliya ne bavunula Bibuliya mu Luzungu mu nnimi zonna kubanga ekibaagala babakwata obwongo naye tebasobodde kunnyonnyola masomo ng'amateeka tebasobodde kunnyonnyola amasomo agasomesa ebintu abantu basobola okulabirako ebya bulijjo ng'ebyobulamu tugambe science bamuteeke mu nnimi zammwe tebasobola bavunula Bibuliya tewali wano mu Uganda yandyetaaze lawyer bw'obanga amateeka gali mu Uganda weetaaga lawyer kubanga mu kkooti bawolezayo mu Luzungu kyekizibu parliament buli mu parliament asobola okuteesa buli ali mu parliament alina omuntu asobola okuteesa naye ekizibu atya okukuba embogo kubanga Oluzungu tajja ddwogera mumusekerere bwe babeera nga banoonya obululu mu bitundu byabwe ayogera buli muntu n'agamba ono nno ye mubaka omutuufu muwa akazindala agere mu parliament bwogera Oluzungu obuli obuzibu kiki kubanga olulimi lwalimu tewali kintu kinyuma kubeera nga oli mukkakkamu mweteefuteefu ng'osobola okulambula ensonga mu lulimi lwo n'oteekamu n'ebisoko ennyukuta zinnakasigirwa zinnakwongeza bikolwa okuwummuza okubuuza okusitula ng'owandiika amabaluwa naye ekizibu kya Uganda kiri ekizibu eki bonna bakulembeze abaaliwo baagaana okulonda olulimi lukozesebwa mu Uganda kati kyekizibu era
ye ngombe eri mu Kampala nti ayogera oluzungu yasinga okutegeera. No, oluzungu basoma lusome lulimi, oluzungu lulimi. Ng'olunyolo, olutoolo, olukyoli, lulimi bulimi, so si kye kitegeeza entegeera y'omuntu. Yensonga lwaki abateeketeeke babadde boogera n'olunyolo lumuzungu nti bategeera. Nkiddamu, olulimi oluzungu bwe lufuukidde abantu mu Uganda ekizibu lwaki abateeketeeke basoma oluzungu ne balukuguka. Kati obadde nga bajja boogera ku TV ne ku radio Parliament nga abasajja bategeera. Bwe bavudde mu Parliament boogera Oluganda mubagamba batya? Bwe bavudde mu Parliament gye batateeseza kati bali mu aboogera olulimi lwe lumu bali simete omusajja tategeererako ddala. Ono Yusufu Nsibambi tategeererako ddala. Ono Essegoda tategeererako ddala. Bannange, ono Empuuga tategeererako ddala. Goloza lwaki mukigende bategeera? Kubanga azze mu lulimi lwe mutegeera, naye entegeera yezzeyo ku nnomo. Wotegeera omuntu ng'ategeera nga ne mu lulimi lwe asobola okutuula n'ayogera ensi n'eyanaamirira. So si kudda mu luzungu kulufuwa kubuzaabuza. Gobadde olitegeera ddi nti Nsibambi tategeera? Olina mutegeera ng'azze mu lulimi oluzaalirwana. Olitegeera ddi nti Sseggona tategeera mbolokuba looya ng'azze mu lulimi nga omunyiizizza gy'otegeera tategeera? Bonna. Kubanga waba aliko origino. Oluzungu is just a camouflage. It is like oluzungu n'ennimi ngwira zonna nga bwe ziri, Oluyitale, Olufalansa, Oluddaaki, nnimi so si kutegeera. Okutegeera ozaalibwa nako ng'omuntu. Olozaalira mukitegedde bulungi nnyo. Mwandibadde mumpane ku ssente, bintu bino nkola bingi nnyo okubajjukiza. Mwena mutegenda basajja bano tebategeera lwaki beesiba ekikookolo ky'oluzungu ne bakibasiba ne mutya abasajja tibategeererako ddala adde ku refractory setting y'olulimi lw'oluzaalirwana atandika okwogera ebigambo bino munyiizemu ole bw'ayogera ajja kwogera kasasiro yenna nga tasobadde okusibamu ekigambo musajja omuganda wano mukazi omuganda wano tebakola. Gwe sokola bona muga nti aboogera oluzungu ku TV adde mu Luganda owulire. Kaba bakola ku TV bona adde mu Luganda owulire. Ng'omunyiizizza agenda kwogera bya kisiru bya kigwagwa byonna. Video ewedde. Mukaba 19 mpeera nze nkawunzisa akatambi. Mweraba.